tusigale gye tuli naffe oyita kubezesebwa kuno. Era njagala okwebaza abantu bonna ab'amawulire, media platforms ez'enjawulo, abakungu okuva mu gavumenti ey'ewakati n'eyaffe ey'Emmengo, abasumba ab'enjawulo, Profesa Simeon Kayiwa n'abasumba abalala ababadde nga bajamuzi n'ennaku, bannabyabufuzi, kubanga mu kkanisa twaniriza buli muntu, twaniriza buli muntu. Basinatandika kwogera badde nsaba nze ng'omusumba buli muntu oyimire ku bigere ebyo, buli muntu njagala oyimire ku bigere ebyo. Bw'oba olina muno gw'oliraanye okyukira okugamba leero tetuze kukubaga, leero tetuze kukubaga, wabula tuze kwebaza Katonda olw'obulamu bwe yali awa musumba yekka. Mugambe tuze kwebaza Katonda kubanga tukkiriza emirimu Pasika gy'akoze ku nsi, naffe tugenda kikola, naffe tugenda musangayo. Pasika tafudde, mugambe Pasika tafudde, mugambe Pasika tafudde, wabula agenzi bugenzi. Yonna gyali atulaba. Kanve na wano omanye ebisebisinga nyimirira nnyo wano nga mpulira enjiri era munansoma ebirya bwe nti kitange yabadde best friend wange ku nsi, yabadde omuntu era abakozi ba ttiimu baliza okubuulira, abantu bali batuliraanye baliza okubuulira, era wadde otusanga twogera naye nga tosobola kwawula oba ono taata oba ono mwana. I think ne Magi bwe yabeerera wano ng'akyali muyimbi ye muntu katasobola ekinnyonnyola ennyo, kuba twazanyanga ffenna geemu. Bintu bingi nnyo bye twayogera, n'ekimmanyi okusinziira ekigenda mu maaso yonna gyali ekintu kimu kyokka ekiyinza okumukwasa ennamu, kubalaba nga munakuwadde. Essaawa zino ekiyinza okumusanyusa kubalaba nga musanyuse. So ate wano tulina amatiini ga njawulo, naye ffe wano tulina enkola naddala nga ndi katuuti. Tumanyi okukubira Katonda engalo ez'amaanyi entukuba akalulu ne tuba ng'abakubi b'entalu. Buli muntu eno omulokole n'atali mulokole, ffe tukkiriza Mukama waffe era Kitange ali mu kifo eky'okwesiima. Njagala tukuba akalulu n'engalo ez'amaanyi. Ku ludda olw'abaana baalese ab'entugweze, ndi wa mukisa kyagezi ova mu nsi nga sibadde nzekka. Katonda ampadde ekirabo eky'abaganda bange newankubadde bato, kuba ndowooza nsirako alina emyaka 16 ali musimya 5, then abasigadde ne bagoberera ddako yalina emyaka 14 muwala. So nebaza Katonda Kitange agenza oluvannyuma nina omusaayi ogw'abaganda bange, nina bakitange okuva ku ludda olwa taata kwegamba mpulya musisigadde bwomu, ate era nsigaza omulimu munene ogw'okulabirira bato bange. Mu bato bange bwe kuli ab'entugwe zange, bwe kuli abakozi ba TV, bwe kuli abakozi ba TV, bwe kuli nammwe abagoberezi, abasaziro,
ekyo waliwo omuntu omwe yase n'agamba naye olabika oli musanyufu. Basebo ne banyabo njagala okubategeeza nze ndi musanyufu nnyo era ennaku entaano ze siryerabira mu bulamu bwange. Ze ennaku ensi webadde enolowoleza nti ndi mukaaba ndi mukungubaga, ze ennaku ze sigenda kweraga kuba zibadde za ssanyu. Oyinza okubuuza zitya tomanyi bwe kiwulikika kuva mu nsi ng'emirimu gy'obadde okola ensi tegikkiriza oba tegiri kugonayisiize. Naye nze ndi musanyufu mu nnaku zino entaano ensi ebadde yagala okukkiriza kitange emirimu gyakola emaze nekkiriza. Naye musanyufu nnyo. Basebo ne banyabo ffenna tukimanyi waliwo abasumba ate balina enkaanana mugera tebamuyita musumba. Ne neebaza Katonda bulijjo gye bayita essabo, bulijjo gye bayita thiyeta, amazima basaba kugenda byabadde mutuufu. Eno thiyeta tukira buno mugamba eno thiyeta. Omanyi abamusi b'omupiira ekisaawe kya Man U Old Trafford bakiyita theatre of dreams, kati eno theatre of miracles. Oyita otya eno theatre, ogiyita otya theatre? Kuba mutuufu eno theatre ya byamagero. Okuba ti theatre ya byamagero tebigenda kukoma. Manyi waliwo abagenda okugamba pasita waafudde takyaliwo, bwe bagambe kimu Katonda wange tannafa. Era bagambe ekimu thiyeta y'ebyamagero tennaggwawo ekyali. Waliwo ebintu bingi bye mbadde mulye mu mawulire, musobola otulako wansi mukamulungi. Nkimanyi mulina ebintu bingi bye mbadde mulya mu mawulire, naddala ebikwatagana ku TV yammwe. Mukamulungi, naddala ebikwatagana ku TV yammwe. Naye mbadde nkikyambagamba towuliriza buli kimu. Ekintu kyolina okuwuliriza mu nsi buli kyolina okukulembeza amatu gwe kyegalina okuwuliriza kigambo kya Katonda. Kubanga TV ne thiyeta y'ebyamagero munansonga sigenda kuddamu giyita revival church, egenda siba revival church, ne mu kaseera kano kagiyite thiyeta y'ebyamagero. TV ne thiyeta y'ebyamagero bigenda sigala bigenda mu maaso, bigenda sigala bigenda mu maaso, kubanga nzikiriza Katonda alina ensonga enkulu lwaki kino kyasse, teri yakyagala ne weekino ekyase. Ate ensonga ye yeesinga ffe abaana b'abantu amaaso gaffe gakoma wano, wabula ye alaba maaso gye tulaga. Kuba nze mundamu nze sirabamu kudda mabega. Tekiri kukuweereza bokka, wabula mundamu nze mu bulamu bwo sirabamu kudda mabega. Ndaba abantu abagenda mu maaso, ndaba abaweereza bagenda mu maaso. Ensi egenda lowooza totambula naye nga gw'otambula okola progress mu linnya erya Yesu. So njagala okwebaza famire yonna eya NDS-TV, famire ya taata, nina ne famire ya maama. Mama wange waali
mumanye ebyange ne mamange mwabasalira nayagambe ekyo kimusaga kamera so munansi nasikirwa famire ya taata ya maama ne famire eya chacha abaweereza Kasemire ndowooza nzikiriza baweereza wano yatandikira ddala ne muzeeyi okuviira ddala mu Kiwunya paka nakati ali naye ina ttiimu y'abasumba musumba Muwongwe baabizayo famire Profesa Kayiwa mutabani wange ow'ekibuga ntitukyakono we nagendayo abantu baga mu bisamba okubaddayo n'amaaso amanene wenaze kugendayo abasumba bange we nagendaotuera we bali n'omusumba kitange nabo bonna we bali Pastor Serugo njagala okubeebaza neera njagala okusingira ddala okwebaza abamawulire media platforms tukikolera mu ngalo ez'amaanyi nakola ntatu neŋŋamba nale sikyakiririza mawulire ag'eggwanga Uganda ne mu nnaku zino entaano nzikiririza kati mawulire gammwe omulundi okusookerera eddala amawulire okuvaayo okulaga ekituufu mu muzeeyi wange kuba engalo ez'amaanyi naye leero balaze ekituufu bamuwanaliize era nsaba Mukama amuwummuze emirembe sijja gamba nti nsaba Mukama omwoyo gwa bulamuzi essa kubanga nkimanyi teyeetaaga kulamulwa olwedde atuuse dda mu kifo n'olw'ebigambo ebyo bisaba nziriza akazindaalo eri abateesiteesi b'emikolo naye tetugenda kudda mabega tugenda sigala nga tusaba era okusaba kwaffe tujja sigala okubasaasa paka ssaawa 5 live PBS TV so tusaba Katonda atuyibise mu linnya lya Yesu Mukama awolesa kitambule mpolampola walibatoti tukubire musumba kyengalo ez'amaanyi bakunguzi banange munzikirize ate kana akagaswe Master Jengo akwate ekimuli akiteeke ku mukadde waffe banaffe aba Epas mumusinga okutegeera enteekateeka Thank you.
Tamani. Wakati akademi msikilizaji ati tuandizie kwa presidential advisor Madam Folfida. Katika kina maso katunuko ganate kwa mkano wa mgenzi omwijjanjabi alete katika wengine maso wala tujja kufuna nate okugula kwa kanso abadde ku nsonga ya mukono gw'omusumba olwate tubere sana akatabo kutumira bakadde baffe ekalimu tugenda okubanga obaolyawo era ebigenda okulembera enteekateeka z'okusabira omukadde waffe katubire ekigambo. Wenzikiriza nti omubiri gwe gwogenze naliko gwegukubira era ng'atandika n'ekyo kye yagamba ekayimba utautakuka Muhammad. My name's I'm called Keishanyu Tinumcha Arika. I might not have enough courage to explain details to you because the person who's supposed to explain to you is unable right now, as you can see. I kindly ask you to have mercy on me, pardon me for that, because it's the elders of the church, the clergy from all corners of religion, government officials, those who have representatives, the family members of the late, the friends of the late, and you, our guests, all in your respectable
as we appreciate you for having honored this great function of our beloved Omsubaiga, Augustine Alisayo Wekawala. Thank you very much indeed. We ain't got much to give to you, but God who managed to lead you up to this place, may He greatly reward everyone with what you have most in your lives in Jesus' name. That is my humble prayer, as I believe that you will give a testimony one day, that when you left here on this day, everyone was blessed in one way or another. I continue to thank all the members of the church, those who used phones, phone lines, those who came physically. Some of you weren't given access to see him, you stopped at the gates. But I have to say thank you very much indeed. And I continue to appreciate the team I was working with while I was in the hospital. Brian, where are you? I want to see Brian. Wherever you are. Thank you so much, because it wasn't an easy time. But as the Bible says, that when Jesus calls me, at the time He calls me, I'll answer. And when He called me for that duty at that time, indeed I answered. Brian, thank you very much. And Tanaika, thank you very much. And Janet, thank you indeed. Jackie, I cannot thank everyone in person, but whoever contributed to the nursing of Papa. I take this opportunity to thank you together with Sister Josephine of the Sunday Hospital. Even the Sunday Hospital team, we really appreciate you. Thank you very much. And all other hospitals that we've ever been to before, because for some time we have been moving around hospitals and in that trying time we had a lot of challenges in our ears. Kampala people, you can jazz. Yes. The one who doesn't fear you, may go under the bed. But this is a fact. Pastor Igao has been sick for quite some time. And he had various complications in his body. His problem didn't really begin in the last 3 months, as most of you think or have been saying. And I stand here to apologize to the Chitalia prison because you've really tarnished their name. But the truth is, Pastor Iga's issue, it started from South Africa. That is where it came from, and it attacked him. It disorganized him until today. That is why you see him lying there. As you see, he just became sick. Don't put mixed accusations. There's nothing else. The doctors can witness that we've been working through until his last breath, including the postmortem. My history with Pastor Iga, it takes quite some time. It takes a long time. Because I first met with him in 2006 while he was down there at our old church. But
But those days I was very restricted. I wasn't allowed to move easily. And I was kind of scarce towards him. But he took maximum responsibility to track me wherever I was. And he found me after some time. 2013 I came back. And we started where we had stopped. We never went back. Until today, until this moment that I'm standing with him here, what is like that. What has hurt me the most is to stand with him here while he's in the casket. That's the only thing that has hurt me. I would have heard his words. I would have heard his testimony with his mouth. But just as he hasn't been able to do that, I don't have much to say. I cannot talk about myself more concerning that issue. I take this opportunity to thank my dear father, because when I explained to him, he understood me. And genocide and Pastor you very much. And they've been in a great relationship. Even the last time he spoke to him, it was on the 15th, while he was at Zambia. I thank my dad for the support he has given us about the hospital, because he has supported him, he has sponsored his treatment fully. I was shocked that that pastor looked at me and said, Pastor, he has never met genocide. Yet they are friends, they even have pigs. They have them upstairs. So in Pastor Ida's last words, this is what I noted most. He loved you, members of the church. He loved you dearly. He loved his choir very much. He loved all the ministers of the church and ABS at large. And I'm sure that he lived. At least he made sure he lives this life after he had cleared most of ABS bills while he was at the hospital. And he asked whoever he had wronged to forgive him. Because I took the responsibility, and I got the pastor, a friend of mine, who came and they prayed together. And he uttered salvation freshly. So I believe Pastor Ida passed on while he was born again afresh. He had no doubt, because he passed on when he had just refreshed his salvation utterance. He's having fun in heaven with the angels. We can't avoid crying. It's unavoidable to cry for someone we love, but he had refused it. Because he's now an angel of the Lord. He got a chance and he was prayed for, and he had attended salvation again. And I really thank God for that, because at home we are born again, so that satisfies me really. And I also take the forgiveness of all, especially those who have said this and that, things that don't connect, especially at this rough moment. Because the Bible says, if you don't forgive, then you won't be forgiven. That is why I forgive. And that's what has helped me to last for all this time with him up to now. As I wind up, I say, Omagalo wafe, Omulembeze, tuli kujukira nga lubeerera, era tuli kwagala nga lubeerera. Obadde musajja wa maanyi.
twatendekebwa oba twayigirizibwa okwagala abantu abalina ebiruubirirwa okuboolesebwa naye si bantu bano batutendeka kwagala bagaggabo. So most people were wondering what I was looking for in Kawala. Especially when he was still in the camp. But me, I was seeing a great man who had a great vision, a great dream. The one was going to be a mighty man of God. And he already became that as a speaker. Because he's not left me alone, but he left me with somebody else who's called Andrew Jacob. And Andrew Jacob also promised me that you shall move well with me. I'm grateful to God for that. I request the choir and let us sing that song of Praise the Lord. As I accompany, as we lay our readings. Thank you very much for coming. Oh
Before I reach that, okusoma obubaka bwe kuba twatereka eddambi lye. it's to read his message because he kept his last week. Sooka twebaza Mukama ku lw'obulamu bwa Musumba. First of all, we thank God for the life of Pastor Ika. Era tukoze naye mu nsonga nnyingi ez'amateeka. Twasaganye naye ensonga nnyingi ez'amateeka. Being moving in different laws. Both criminal and civil. Nsonga z'amateeka zonna. Musumba w'afiiridde. At the time that Pastor has died, waliwo omusango ogwali gwamugulwako mu mwezi gw'okuna. there was a case against him in the 4th month, April. Twogera amazima na Musumba agenza okufa ng'ogwo musango tegumuvunaanyizibwa kuba gwaggalwa. And we speak the truth that by the time he died, he was not at all being judged on that case. Abaddeyo n'ensonga endala nga ey'omuntu eza bizinesi ze. He had other cases of his businesses. Era nga tujja kwogeraganya n'abo abanaasigala mu disitulikiti ye. And we shall speak to those who will stay in the estates. Okulaba engeri gye tunaayongera otambuzaamu ensonga ezo. To see the way we should take those things. Eddambi lya Musumba tulina. We have Pastor's will. Naye tujja ddisoma mu mirundi ebiri. And we will read it in 2 ways. Waliwo obubaka bwe yalekera ekkanisa. There is a message he left for the church. Waliwo n'obubaka bwe yalekera famire ye. And there is a message. And there is a message for his household. Kati engeri abasumba gye baliwo. As the pastors are around, here there is a message for the church. Let us read it. This is Pastor's will. Mulaba ekigambo ekyo ekiriko nti ye Daniel yazimbayo okuwandiika. This is Pastor Iga's will. This is Pastor Iga's message. This was the message of Pastor Iga, which he had placed into his will. His will was done on the 26th in August 2020. This is what he says. My name's Iga Augustine. And I am making this will of the 26th in August 2020. This will has taken off all other wills of which I had done earlier. And he said that he was born in the year 1876. So the late Joseph Matoku
And he was the son of Paulo Bafira Mpama Komansindi. And he was born with a lady, the late Elizabeth Bate. So, message to the church. I have a church of Kawala. I have a church of Kawala. Revival Christian Church. Revival Christian Church. That land, I bought it because of the trustworthiness of my followers. And those are the people who contributed on that land. The money that bought that land came from the offerings and the tithes and the seed given to the church. And he says that his church has got or it had many pastors, but and he put in the will that his son Andrew Chengo, the president of the other and that all the pastors let them go on preaching amawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu. And he winded up giving this message to the church. He requests his family, children, the grands, with the followers to remain united. And he requested the followers or the believers as they associate with the church elders. Let them associate together and advise your pastor where it is necessary. And he said that, let's read it in English. I may not be with you physically at this time, but in the spirit I'll be with you. To the television employees, I pray you remain good workers, as you have always been to me, and cooperate with the management, as you have always cooperated with me. I pray that the peace and blessings of our Lord Jesus Christ be with you. I pray that you be in the spirit, be in the same spirit, and love each other as I have loved you, and as our Lord Jesus Christ loved all of us. God
God bless you. Kakati ebyo Now, etusomye those things we read out, ebyekanisa those are for the church. ebyenju The things of the house, tubadde tusaba nti okumaliriza okuziika we requested after the burials, tugenda sigalawo we are going to stay behind tubasomere ebyenju and we shall read it kuba abasinga mubuza ebyenju kyo mulina ebyobugagga bwe because other people ask about the way to the. twongera obasaasira So we continue sympathizing together with you. twongera obasaasira We continue sympathizing together with you. era twebaza abasumba n'omusumba gayiwa musumba senga abayimiridde n'omusumba We thank Pastor Iwan, Pastor Shekiko, who stood with Pastor. olwo wesitasomye kansomyo Then we will not wait. omusikaawe wanakyo mwekiri His hair, nakisoma mu zongo then I read it in English. I appoint Jengo Andrew Era nonda Andrew Jengo. as both the customary and legal heir Era nga omusika wange who should unite all my children alina okugatta abaana bange bonna. and also ensure unity amongst all church members. Era akakasa nti obumu buli mu kanisa yonna. Naiwe bwobaka ba pastor bwe yabalekeranga kanisa That is the message as the church. era twongera okusaasira abaana bonna babiri baako abazadde baabwe And we continue to say sorry to all children who have lost their parents. kusaba abasumba bongera okusabira omusumba gwe yaleseewo We request that the pastors will continue to pray for the pastor who is left. era twongera okusaba abamawulire And we continue to request the journalists twogere that let's speak mugenzi lyayogera what the late temeteekawo do not add in what you want. olw'obuteeka tuleke abasumba bagende mu maaso Because of time, let's leave the pastors to continue. twongera obasaasira mukama We continue to say that may God comfort you. Mugenzi agasimiga yaleka ebyogendo okutange badde nsaba olw'obudde tusituke tutwale muganda waffe mu kifo kye ekyoluberera ebingi tugenda kubyogerera olw'obudde webale nnyo webale Año
n'atuukiriza omu n'agamba FBS yegenda agambye FBS atufumizzaayo awadde FBS agambye fenna FBS tukuwe Usonyiwe muko katolo tusokole ko mutwe wamwe utule ko katolo uba security kusawa okole kumulimo okutuuza abantu sola omuntu yenna ng'ayimiridde oteeka obweru bweba talina watuula oteeka obweru uba tutaase omuntu yenna oba talina watudde tusobole okuteeka obweru so n'olwensonga eyo tusaba mutuleko olw'ebigambo ebitono olinnya lya mukama waffe Yesu Kristo Nazaleesi abali mu maaso nfunye okulongwa ekifo we tugenda okuteeka muganda waffe ekyolubeerera teweetaagawo bantu bangi era famire tuzaalira omugenzi n'abasumba n'abakadde b'ekyaki waliwo ebifo bitono nnyo so tonyiiga kubanga tukomawo tugenda kubalaga omusikaati tukusabire mu butongole nti n'olwensonga efaananamu etyo nadde njagala kino tukikolere wano owekitiibwa ali mu nnyumba tusaba buli ayimiridde atalina olutuula abawulira akuyambe bannanga abantu bangi mwagadde omusumba yenga tubaagala oluli kwagala omusumba naye tetulina kyakukola olwa security ebigenzo buli mutusonyiwe kubanga amazima gennyini muli mikwano gy'omusumba yenga naye obuzibu bwe tufunye ekifo tugenda omuteeka w'abantu batono nnyo okutuluka naye muli mikwano kati tusaba ovudde lw'otuula tubeere ebinga bitwogera naawe lw'otudde naye oluvannyuma tugenda kubalaga omusika mbadde nsabye ofune lw'otuula n'abakulu bawuba otuyambeko nnyo security otuyambeko nnyo otuyambeko nnyo ku kasola banga oli ayinza otalina watuula olwa security tusaba mubeeko olutuula oba sente abayimiridde mu batutaase mubeeko olubateeka wabweru n'oluvannyuma tolwabweru tusaba busabi tubaagala muli mikwano gyaffe ate mikwano gy'omugenzi naye muli bangi olwa security tetusobola kujyayo eri tuli bangi abaagalwa tusabye busabi bulungi bwe kasitola bayimiridde bakulu bakagala bafawolwa mutuyambe tusobole okulaba nga bayimiridde bafune bagenda wabweru
please help us. Lero olabulwa tukikole mangu tusaba obusabi buli mikwano otulaza omukwano otulaza okwagala tubeebaza tetulina wetusobola kubasiima naye tugamba mwebale nnyo mwebale eddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusaba lubeeko olutuula lubeeko olutuula tubadde tusaba nti oluvannyuma lw'okuvaayo tulaga tubalaga omusumba omusika ekkanisa tumusabire tumuwonge mu maaso ga Mukama naye nga tetunnakikola waliwo omusumba mukono gwange ayagala kubabuuzaako era pasita nga yagendayo n'asabirayo galokugerayoko mubyavayo n'afunamu yagamba yali amwagala nnyo naye yabayiwa mukulupa Bishop Sebula wona mwoli tukusayo gye mu dakiika emubbiri tubadde tuvudde naye ono Bishop Sebula bw'aba waali tumusabye ati wataliiwo Mukama yeebazibwe Mukama waffe Yesu yeebazibwe tusaba mutuuleko wansi nebukakkamu tusaba mutuleko wansi obukakkamu tusaba mutuleko wansi obukakkamu nandisabye profesa waffe ajjeko wano yagenda okulembera omukolo guno ogw'okulembera muganda waffe beni bwe tuvaayo nange kulembera omukolo ogw'okuteekako omusika ajje agenda kulembera omukolo ogwa muganda waffe naye bwe tuba tuvuddeyo nange genda kulembera omukolo era nga bulireku katono bwebyo bibagambye okwogera mu bulamu bwe so n'olwensonga eyo nandisabye tutuuleko nandisabye tubere bakakkamu buli kimu kigendagenda bulungi tubasaba tutuuleko tubasaba mubere bakakkamu buli byonna bigendagenda bulungi bampadde okwogera ku byafaayo eby'omugenzi nirina era tugenda kuba tubyogera naye nandisabye nga tugenda okubyogera bitakamulize nnyo okusinga okubeera ekinene ate nga kyamaanyi nnyo tuwulidde ekitono ku bingi ebiri mu ddambe obw'ekkanisa n'ebigambo eyogera byetuliranga buli muntu yenna abaddewo aliwulidde bulungi kitegeeza omusajja wa Katonda oyo abadde ayagala ekkanisa tukigule mu ngalo ekyo omanyi waliwo ebikolwa ebiraga nti omuntu abadde ayagala ekyaki ate asiimye nnyo nyini ddala omulimu gumukola okusonda ekkanisa manyi nabadde babuuza sente balamuki naye mulire omusajja ebigambo byalese se ekkanisa eno abakulisitayo be bagisonda mu biweebwayo mu birimu eby'ekkumi mu nsigo kati mwababuuza ku tivi sente zabadde akola abadde aziteekama omulimu guguno gweyagale mundabika banange tukikule mu ngalo ezo mu linnya lya Mukama waffe Yesu alese obukulo olutagenda kweragirwa ennaku zonna mu bulamu bwaffe so n'olw'ensonga eyo tegala kwogera ebigambo bingi naddala nga tukomyewo mu kaseera kano kennyini nga bwe mutubeera nga bwemwetereza olw'ekitiibwa profesa kitaffe mu Katonda edda ffe twagenda okulema nga batugamba bw'otaba mu lukole bwa Kayima oli mu lukole bwa Kayande nga be bantu abavuga naye olwaleero bakumye ekitiibwa ky'olukole basajja tubakubire mu ngalo ez'amaanyi balibezeza olukole babukulumye siyinza kubaako kyensobola kukola nga kitange mu Katonda waali kyobola bamuwadde obuyinza bwonna obukulembera muganda waffe leka muganda waffe asiime okukulemberwa olw'ekitiibwa nsingako profesa aludde mu kitiibwa aludde mu bintu bino aweereza emyaka mingi siyinza kukola nsobi kukulembera ng'olw'ekitiibwa nsingako waali n'olw'ensonga endagalo gye tugerereyo tumuwe ekitiibwa ayogereko gye tuli mu linnya lya Mukama waffe Yesu webale nnyo siba tukussaamu ekitiibwa tusiima obuweerezaawo tulwedde ku lulwo era tugenda kunyoyo Mukama awe n'omukisa
Mokolita Jawa. I'm saying, what to go with and you will wait for Nagarachi. To Golaba, this was to Salavanga, one yoke. One was in the meeting, say by you. Naga, a soon way. Which means that hour. I'm going about the child. Chawa mikaliachi lokuyobo timaligale chitwala chikunyeti chokere bana choro mtakasi onoke takwalachi atita walana haleluya amina tugenda twala tawali wange yajja alokukana kiza Yesu Kristo mukozi we Nyomtwala nakumugulumba okutegeeza nti tuli balokole. Kamanda, atali kunnamawulire tagendayo. Yesu lokozi wange era nze We are heading to the burial ground.
Basebo ne banyabo abazze okwolekera omwoyo gwa muganda waffe bayibuli bwekyo bwe tugamba ffe bayibuli bwekyo bwe tugamba omuntu bw'afa omwoyo gumuvaamu ne gudda eri Katonda eyakukola. Mubuulizi essula 12 n'oli olw'omusanvu bayibuli egamba ffenna abantu ekitonde kye bayita omuntu Katonda ye yakola omuntu. Katonda bw'akola omuntu n'amuteekamu omukka n'amukkiriza okuba ku nsi. Katonda bw'amukkiriza okuba ku nsi awangaala, bayibuli egamba awangaala ekiseera kitono era omuntu afa. Naye bw'amala okufa omwoyo guddayo eri Katonda yagukola. Bwe gutyo n'omubiri ne guddayo mu ttaka mwe gwava. Olw'ensonga eyo twagala okusaba tugenda tukkirize Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire. Kitange mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omunazaalesi, ekitiibwa awamu n'ettendo, kwebaza kubanga oli Katonda yatonde webazibwe kiteewa Mukama waffe Yesu. Omusajja wa Katonda ono afudde ng'akkiriza Yesu Kristo omulokozi. Bw'atyo yatula Yesu nga ye Mukama era n'akkiriza n'omutima gwe n'alokoka. Olwaleero omuwadde ekisa okukusisinkana. Tulina omanti nti alinawe mu kifo kyo nga Bayibuli bw'egamba ti olwaleero ogenda kubeera nange mu lusuku lwa Katonda. Nange bwetyo bwe nzikiriza ti omwoyo gwa muganda waffe olwaleero akusisinkanye ali naawe mu bwakabaka waffe muwummuzegerembe n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omunazaalesi. Tusabayo ekimuli. Katonda bwe tusinza yasobola okukwata omuggo n'agufuula omusota omulamu. Obeera ki Katonda asobola okukola ekintu mu kintu ekikulu kibayita enfuufu. Katonda bamuyita omniscient, kitegeeza omuyiiya singa. N'olwekyo waliwo kyagenda okuyiiyiza yiga nammwe mwenna abalala okubeera balamu emirembe n'emirembe. Olunaku lwenga lutuuse, waliko emikono. Mukama Katonda waffe tewali muntu ayinza okuyiiya obulamu. Ekyo kyakuyiiya kya waggulu nnyo, Katonda eka yakisobola. Era Yesu yennyini ye nannyini kyo, kubanga tewali kyabeerawo kikiise mu ye. Mukama Katonda waffe okuyiiya okungi tukwesigamyeko olw'obulamu bwa Pastor Yiga ng'obuyigizeewo
ayizibwe mu ngeri zonna abeerenga y'omu n'okusinga ono gwe tubadde naye ku nsi. Abantu bano abali wano baleme kulumwa nnyo kuba bamanyi nti ne Musa ali mu ggulu, Eriya ali mu ggulu, n'abala bangi banzikiriza omubiri guno gwokke tusibwe wansi atuyimba oluyimba oba mulumanyi mirembe Mubulizi Sura 12 n'olunyiri lwa 7. Omuntu bw'afa omwoyo guddayo eri Katonda yakola, n'omubiri ne guddayo mu ttaka gye gwava. Wumbula mirembe. Muliendeko katusabe Mukama Katonda wa Abrahamu na Isaka kana Yakobo, tusabira family, tusabira omusika, tusabira omuzadde, abazadde, tusabira ekkanisa. Mukama byonna olw'omukisa ate bategeera okutegeera kisolimu omu eyaloze Pasika wabula kintu kimu obasazewo nga bakibajja Bayibuli okuzzaayo omuntu Katonda togedde Yesu Kristo. Bwe tuva wano twagala kuddayo mu church, tugenda kuba tubalaga omusika nga tumukwasa Bayibuli, nga tumusabira era nga tumuwayo emikono gya Mukama. Omusumba Yiga nga babadde akakalabye ebijjo bwa Katonda, tulina obumativu nti omusumba Yiga agenda kugenda mu maaso n'omulimu ogwo ng'akola bulungi. So baganda bange bannyinaze, tubeebazizza nnyo bakungu basi mwenna abavudde ewala n'okumpi, abali mu mawanga, mwebale nnyo okujja mu bungi mwe muti okuwerekera omwoyo gwa muganda waffe Pastor Yiga. Mumbula mirembe.
Fanya fujo wone okole fujo uba security yekunona kibalina mundu bakozesa mibiri ono mukazi ondowoza nimusajja balina emibiri egiringero kafubi nnyo azekula abantu balina mulundi bawumba nolwekyo bigabo yafa abawumba nga tulina okuvaayo okuba okubiri umba ekwataganya security umba ekubye okuba kulembeze obiwaine abadde wano abadde wano onane bakiwanda abadde wano abantu bonna mubungi umba yekikoze nolwekyo tebazanya
Thank you.